nkubuuzaako wasize otya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Pregen Media TV gwe atanabako subscribing nkusaba ogende mu maaso okikole mu bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe ag'entertainment saako nango aga sports gasange ku pregenmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo g'otasaanye kulabika nga muganda wange mwannyinaze ogenda mu maaso osubwe nkubuuzaako gwe yeekuumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman yonna gy'osinzira okulabika nga ogenda mu maaso n'okutuwuliriza bannange gye baleko gy'otusaako engalo enkya ey'olunaku olwaleero nyongera okukakasa ate era okutegeeza nti ate James Mubiru nfaafe w'omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine mu kiseera kino wenjogerera yeetaddemu ddene n'agenda okulabika nga te asaba Nabbanja obuyambi. Prime Minister Nabbanja yeetaddemu ddene n'asobola okulabika nga agendayo amwegayirire n'amusaba okuviira ddala ku ntobo ey'omutima gwange nkwegayiridde gye baleko gy'otusaako engalo nyongera okutegeeza ate okugamba nti munnange ndi mulwadde nnyo nsaba kunfunira ku buyambi nsobole okulabika nga ngenda ebweru nfune obuyambi. Omukulu ono James Mubiru yasibibwa mu biseera bya kampeyini ne bamukwata ne bamusiba era n'amala oluvannyuma lw'emyezi 6 ne balyoka bamuwa bail. Obulamu bwe okuva ku olwo tebubadde bulungi. Agamba nti abasawo baamugamba nti alinamu obuzibu n'ekibumba kye singa alwawo ajagenda maaso afune kansa. Agamba nti akooye okwegayirira leadership ya NUP saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ono president wa NUP akooye okumwegayirira okumugamba nti nsaba kumpa ku buyambi ngende ebweru. Bw'atyo yaddukidde ewa Nabbanja namutegeeza namugamba nti munnange nyamba kubanga munnange baganye okulabika nga banyamba nsobola ogenda ebweru okufuna obujjanjabi. Nze mpulira nkooye okugumiikiriza nga te sirina kyempulirayo Robert Kyagulanyi kyavaamu oba kyayogera. N'olw'ensonga eyo nkusabye onyambe Prime Minister ngende ebweru nsobole okufuna obujjanjabi. Nsaba ompe ku buyambi kubanga munnange aba NUP bo banvuddemu ne bagaana okumpa obuyambi. Kirajjukirwa nti James Mubiru ono nfaafe nnyo omuwagizi kungwa owa NUP ddala mwena mumanyi bulungi nti nfaafe w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye munnange avuddeyo n'agamba nze sijja kulinda byakulabika nga tisifuna buyambi ate obulamu bwange nga bugenda maaso n'okulabika nga bulwala nga bufuna obuzibu. Kyekyo lwaki njagadde okutegeezaako naawe okitegere nti munnange nfaafe owa Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange atali bulungi naye ate kye yakoze kwe kuddukira ewa Nabbanja asobole okulabika nga amuwa obuyambi oluvannyuma lw'okugamba nti Bobi Wine saako n'aba NUP baluddeho okumuwa obuyambi. Nja kuba nkwongerayo ku nsonga eno yennyini nkubuulire ye Bobi Wine akyogerako ki mu bwangu nnyo tova ku Pregen Media TV ebirungi nina ntoko tovaawo.